oluvannyuma lw'okukola ekirungi. How comes nti ovudde mu umura ate olunaku lwennyini lw'ovudde mu umura ate n'okola zina n'oyenda it is bad. nanti olwo abamu baba beekulisaayo eyo emikolo omanyigigira gimenya ebyo. How comes nti munnange nti Haji oyo gw'olaba nti yasibula mukazi wange Allah kati nga Haji oli Haji kati osigudde mukamuno waliwo gwe mmanyi oli omufiira agenda okufa n'agamba n'omukwano gwange naye era ye mukuza eri abaana bange. Akati oli mukwano gwo afudde era abaana bamanyi gwe mukuza, then ate omukuza ate n'afunyisa olubuto mulekwa. La ilaha illallah. Bikaawa naye nga byebyo mwalaali. Mwalaali waabwo oli mukuza w'abaana. Akati gwe omukuza w'abaana ate lwaki ofunyisa abaana bano gwe boogenda okulera? In fact obanga taata waabwe gwaba taata oluvannyuma lwa taata ogamba in fact mulimu n'ebintu nga byalaali ntajooza okubyogera olwokuba obusa abantu banfuna bubi. Mulimu n'ebintu nga byalaali naye ng'ebintu ebyo ate tutwandibadde nga tubikola. Kati for example kati gwe oli mukwano gwange nange ndi mukwano gwo. Kituufu nnyo Sheikh. Bwe kiri oba nnyo mwalaali akati Mungu bw'aba ageze kubanga tuli tugenda kufa kati gwe saba Allah akutukume then bw'oba ofudde katukaŋŋambe ku ggwe then gwe bw'oba ofudde naye oba tugereze ku oli ali ku kamera gwe kale bw'oba ofudde nze omukwano gwennyina gy'oli sisobola kuwasa mwana wo, sisobola kuwasa mukyala wo. Naye mbadde manyi Sheikh bw'oyola mukyala wange then abantu bano bafuna question mark ku mukwano gwange naawe nga nti abadde mukwano gwe naye ate nga alina enkolagana ne mukazi we. Kyo message yogezaako okulaga nti waliwo bye tulina okwerekereza wadde Katonda yakutta nti osobola okuwasa nnamwandu no problem naye nnamwandu kigwe wasizza ate gwe mukuza. Fe twalina omusajja yali mukwano gwa taata waffe nnyo bamuyita Mwalimu Dawuda Musoke Ennamagoma yafanga Haji Dawuda bw'abaafire Makka mwaka gulino yafire Makka ataakomawo. Kakati yali mukwano nnyo gwa taata naye taata yagenda okufa nga alese bamama baffe basatu naye nga buli yidi alina okujja ne mu kuziika ne buli kintu kyonna ng'abeerawo naye tewaliwo kigambo kyonna kyeyayogera ku ekigambo kyonna kyeyayogera ku bamaama baffe wadde ekigambo kyeyayogera ku bannyinaffe ate nga baaliwo nga bawala bakulu batuuse okufumbirwa. Agamba nti nze taata wammwe era nga ne mudduwa yasookamu. Kati ffenna twakula tumwagala naye kati how comes nti no kati gwe obadde mukwano gwono mugundi mu mbeera ey'okukuuma mulekwa ate n'afuuka omwana ate oluvannyuma ate n'omugoba lyamwana ettalaka ate omufunyisa olubuto ate omuwadde n'ettalaka. Obusiraamu bunzikiriza okuwasa ate bunzikiriza okuwa ttalaka. Kitegeeza ogamba abantu beerimbika mu busiraamu mu mbeera bwetyo egamba oli Haji tetuganye naye ate omuntu gwe mwagenze naye mu hijja oluvannyuma lwa hijja wiiki emu n'omuwasa nga mwagenze temumanyiganye omanyira mu hijja hijja iwedde wiiki emu n'okumuwasa omuwoza n'omumuwoowa nga ate kiri omuntu nga Haji egamba tawoowa la yankihu wala yunkahu wala yakhutubu. Haji tawoowera Makka era tayogereza naye amangu ago n'omulaba mu wiiki emu bbiri ate after hijja wiiki emu n'omuwasa yamubirabira mu nnyonyi kisoboka. Kale owulira emikolo giwedde bali wano mu nnyonyi laba Allah bwamumutuuza emabbali ng'ate obwedda amulaba. Kituufu okuwasa bagundi bannamwandu n'ebirala naye gwe oli neyiba woono omugenzi ate gwe neyiba n'owasa
mugundi mukyala neighbor then naga nti ate nze sikwagalayo jangu wano then ono neighbor mu kifo ky'okukuza abaana bamuleko abatoboto ate n'omugjayo ate n'omuteeka mu makaago bano abaana basigale talina maama waabwe taata waabwe afudde ne maama waabwe omuwasiza omututte kati ezimu ku gundi ezo irimu amumu amasaka zibasoma nti namwandu kasita bba wafa emyezi 4 n'ennaku 10 va mu nnyumba alage wa ndoza baba muwa maanyi afune ati abali abaana bato kati mulimu culture ne orufu mulimu ebintu ebimu nga kwegamba nga abantu babitunuulira ne bagamba muno wano mu Uganda bannamwandu batuyamba nti omusajja waba afudde basigala mu maka ne bakuza abaana akati ffe twagala bannamwandu bakuza abaana ne babalabirira naffe twagala okugenda okuyamba bannamwandu kakati bannamwandu tunabasanga mu kkubo naffe bamaseka bye twogera nabyo birina okubeera nga bisengeje si buli kintu kyonna kyosome bwotyo mu Qur'an okiteekao bukulokolo bwotyo olina okumanya embeera bano bakikola batya lwaki bakikoze then bwe babeera bakikoze bagatta tafaali ku busiraamu oba baseesekula tafaali ku busiraamu oba kitegedde oliseeka ate gwe neighbor owona omuntu afudde ate ono omujje mu maka omwo n'abaana bato akati anze ndabasiza mukazi tawasiza baana be kakati omukazi ono laavu kijagenda okufuna ate nga yabaana teriiwo kati byebyo kwegamba nti abantu baga nti yo bagenze bonna mu hijja nze mukyala wange yagenda mu gurupu bweti naye oluvannyuma lw'okukomawo neshukulu ey'okumwaniriza tiyagibaddeko nga yagenze eri haji munne mulala njirina shukulu omusajja yagitegeka nga agitegekedde mukazi we naye ateega omukazi ataali wa haji kati byebyo lwaki nana tubyogera tulongoose gamba muntu nga akoze hijja oluvannyuma lwa hijja abeera mulala kugamba abayambala kanzu abali aliko azikali aleeta buladi yabeera mu muzikiti haji kyatasaala ekintu kyekyo kyewuunya nnyo nawe wenyini bwogera nzondabire wano nagenda e Makka era nagenda ku nyumba ya Mungu enabbi we bamuzika mmanyiwo lwakuba Mungu yangezesa nabutasaala kati biki byogera oli haji Mungu yakugezesa lwa butasaala kati rahma lwaki ojja okutulawo oluganda ngebyeyogedde akati gwe ogambe oli abadde musunguwavu nnyo naye nga akola obulyazaamanya ku ttaka ng'ate ayingiddeko katono omuntu ng'olaba ne bw'aba akeerekereza tayinza kusaamu wadde ayingidde wa munne akati tebisaana haji ebyo betwagambe nti haji bw'aba nga avudde mu hijja eduniya abagitadde kiri ekigambo kyadoba kya Hassan al-Basri eduniya agita ate n'abeera nga atunulidde akhira yokka akati bino ebyettaka mayina abyesonya waliwo hadithi ntuufu nabbi sallallahu yagamba man darama qaida shibr min al-ard omuntu bw'olyazaamanya olutalumu olw'ettaka n'olulyazaamanya ku munno Mungu agenda kusima wansi w'olutoolo ensi 7 asimewo ettaka aliteeke mu kutiya naye tekijja mu kutiya ensi 7 alikwetisse naye nga tojja kusobola kati biki ebyo naye nga Mungu byonna byo amaze okuggyako amazambi ate gujja si ttaka lyobo ate lino olyagala naliri olyagala nze nganembera ku TV awo nenewuunya era nze newuunya abalamuzi engeri gye balabamu ebintu omusajja ajja gundi ku TV ngagamba nti nyina emyaka 81 wano we banzaalidde n'ayita bannamule n'abagamba nti ow'emyaka 81 alina bajjajja be 2 ku ttaka n'agamba ono jjajja wange
asooka ono jjajja wange owokubiri noono maama wange nange bana nfudde bagenda kunteeka wano era nakamala wano kugundi ku ttaka kuno nze kati nze nyina emyaka 81 kati nagamba naye neewuunya oyo omwana oyo alina emyaka 28 agamba wano wonna wawe akati oyenyeyo n'emyaka 28 ogamba wano wange ate omusajja alina emyaka 81 alina ne bajjajjabe babiri abo bagize eki we babaziika kati awo kyetaagisa omulamuzi okulwawo ku nsonga eyo ey'okulamula abaabaze okugikuba mu ttooki n'agirengera bigamba mulimu ebintu ebyo bigambo bitunuulira bwoti n'ogamba n'eki kye tuliko ng'ensi tolaba gyeraga ensi tutwalawa Sheikh kankutwale mukuwummulamu ensi yo nga bw'ogiraba Sheikh tujja kudda otuddemu ku hadithi eyo hadithi enkanzi nnyo abantu kuba ettaka ly'omukubba tebalina buzibu bana tukyali ku program Daawa Special nga ekutuusibwako bannaffe abakyapa General Enterprises abakolera mu bingi bye bakolera Prestige Margarine. Prestige Margarine genda omuteeke mu buugi agenda kujjuzaamu ebirungo abaana bo banyooyo bagenda kubeera b'amagezi ate ne ku mugaati era osseeko Prestige Margarine ojja kuwoomerwa gugonde guunye akawuwo ka vanira. Katuwummulemu katono tugeza kukyusa kalimiko tudda ewaddako we wanyuvu tudda kati. So ours Pretty, taste it and love it. Prestige Margarine. Firdaus Hajja Nuumula Services ekuyita okwewandiisa okwetaba mu umula gye bategeeza okuva nga 15 paka nga 25 ogw'omunaana omwaka guno okumanya ebisingawo bakyayireko ku woofiisi zaabwe e Nakasero ku Market Street oba bakubire ku ssimu ku 0786 oba ku 0701 ne ku 0703 weekwate Firdaus Hajja Nuumula Services olw'empeereza ennungi. Ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busozi waafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu we tusomera we twenywereza mu by'okwerinda era we tusanyukira ebintu bino byonna okutambula obulungi weetaga intaneti eyesigika weefunire router ya MTN Wakanet esobola okuyungako ebyuma 32 ofune bando ya GB 4 ez'obwereere ku mitwalo 14,900 zokka obagula MTN Wakanet MiFi ku mitwalo 7.5 zokka ofune bando ya GB 15 ey'obwereere onyumirwa omutimbagano gwa internet genda ku maduuka ga MTN ogule MTN Wakanet MiFi oba router onyumirwa internet ekola ebyewuunyisa. Tukwaniriza ku Sharia Inheritance Services Uganda abasangibwa ku Zion Plaza ground floor room number G 22 tukuwa amagezi ku nsonga ez'enjawulo okuyambako mu kuwandiika ekiraamo tukukuumira eby'obugagga byo ate mu ngeri ey'ebwesimbu tugaba n'emmaali y'abamulekwa mu Sharia n'oku processingira ku biwandiiko nga marriage certificate bakubirako ku noti 7 noti 3 35 48 77 ne noti 7 5 47 13 beba no aba Sharia Inheritance Services Uganda. We believe in our people. We believe in their health, their wealth, their dreams, their businesses, and their future. This is why we believe in sustainability and through the pillars of social impact, the economy, financial inclusion, a greener future, youth centricity, diversity, and women. We intend to make progress and impact lives positively at all levels. Through our business incubator, SACCO initiative, Stanbic graduate program, participation in Taso Butonde and running out of trees, Stanbic for Her, and National Schools Championship,
But we as Stanbic Uganda remain committed to the growth and development of all. We believe in Uganda. Mama nyabo, ino internet yewenyuka ng'ekizungirizi. Ate kamera yayo lumamyo. Bannange ebyandeka ku mugo. Guno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinyisa emitwalo 49 zokka. Usasule mpola mpola sinsi 833 buli lunaku. Weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN weefunire GB 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegambulire kabodi supa kati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN. Ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Explore, enjoy, and dance to the latest content, beats, and kawozi from Uganda and beyond. Simply go to your Play Store or App Store right now, find Afro Mobile, download it straight to your phone, and get started. Is it TV you want? Simply open the app, click on TV, select the channel you want, and watch live. Are you busy right now? Then check out On Demand or enjoy in your free time. Afro Mobile. The future is now. Uganda Twake, show your color. Let's go Twake. Ignite your blue, show your orange. To get ready, show your color. Twake for our teams. Ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes, and moments. All of Rashford, Salah, and Saka. This start is getting better. All in the language of your choice. All in HD. Available on all these bouquets to choose from. To watch on all these devices. Get DSTV with an HD decoder plus installation and 1 month family for 89,000 Ugandan shillings. It's the Premier League, all on DSTV. So ours spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine. Spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine. La webale nkukulisaayo mu bulango bw'olabye obw'enjawulo. Tukyali ku program Daawa Special ekutuusibwako bannaffe aba Chapa General Enterprises. Chapa General Enterprises bakolera ebintu bingi. Genda ogula ejjama, sabuuni, ayuza engoye. Kakati jama bw'onaamukozesa ojja kuba owagidde programu yaffe ennungi. Mu buli dduuka mulimu jama, mu buli supermarket mulimu jama, sabuuni oyo ayuza engoye. Tanuubula ngalo abakyala tubaamu na kweraliikirira ate awunya akawuwa akalungi ddala. Mukozese. Tulina Sheikh Yahya Sultan Seganga mukwano gwaffe nnyo. Nze mukwano gwange ddala simanyi naawe gy'oli naye olabika kati wamutegedde dda. Sheikh, tugenze mu kummulamu. Hadisi y'ettaka enkanze nnyo.
mbadde kuba bw'ogamba oluta nyina bempulira abanyagayika olira kyalo kiramba how comes nno wegamba gwe ekyalo kiramba kyonna kikyo abantu bonna ne bava ku ttaka wakaaba omuntu omu yekka ettaka yali eddiza mulimu ebintu ebiri mu Uganda ogamba kiki kino abantu bagamba Uganda etuwoomera yeewooma ki abantu bonna ku kyalo babagyeeko bafuuse enfunzi bali mukaaba duwambi nze nalaba ka vidiyo nga ente just nte nga zivuddewo omulala nezigendako mu ttaka buli ono ate nga tena kyalimya nawo just mulimu gundi akati ono eri akuuma ettaka n'akwata emmundu n'andika okukuba ente abasasi naye ente eno eyokusatu yamutunuulira weeti egamba n'ajukula esasi naddamu n'ajukuma n'eyokubiri akati oli bw'atandikidde okukuba ente etayogera esasi neefa ate eyinyininyini enkeera n'agamba ayagala kulya chips kuliko ne liva agamba ate eri giwasse yevaamu liva la ilaha illallah egamba mulimu ebintu nze mbyewuunya kati mulimu ekyewuunyisa ekirala ayu hajji wangeri ki liman aada baada hajji oluvannyuma lw'okukola hijja yafalu shirk ate nga akola sirki nadda mu bajjajja nenze engeri gyenagenze ku kaaba nengeri abantu gye beetolola kaaba tewali nnyo njawulo ne mu ssabo gye tugenda nga haji yasduq wa yusaddiqu ashabu sahara kugamba haji akubako sitampu nti n'abalogo nabo gye bali neddogo no problem waliwo ebikaluba nga bisaana gendako ebintu nga bita nkyogedde naye nga nze ndi haji nkimanyi byakufanaganaku nenywanto na biki nayogera ekigambo noga nti oyo haji yagenda e Makka naye ayina essabo waliwo ekigambo ekirala sheikh haji oluva mu hijja waliwo nze haji gwe mmanyi bulungi yava wano nga muyizi wange nange simanyi nnyo naye nange nyina benfunza nembasomesa yasalina yali omu ku bensomesa yasalina benfunza naye yagenda okudda nga bamuwa hutuba ezitagwa agenze mu hijja afuuka seeka era yatandikirawo okusaza ne muyite jangu tusome yasalina n'agamba olayika onneerabiddemu kubanga ebbanga eriwedde mube balangirire ne bagamba baavuddeyo nabaddemu sikyali walevo ya yasalina abandaba alhaj la yufti haji tawafatuwa in fact kino gundi ono ojja kubuuza Haji Rashid kubanga twabadde ffenna owacapa atusaamu akasente nalabye hajjati nga nti nze ndi hajjati era ndiko edduwa za mulembe biki gundi jangu then n'akwata omusajja ku mutwe andika okumuwa edduwa hajjati kakati hajjati ate akwata ku musajja edduwa efuddeyo akatandika ekyo nyini kitadduwa n'okwata bwoti ku mutwe gw'omusajja ate omuwa edduwa enze waliwo kayisizaawo kano naye nga kojjange mukyala w'amajini gaali gamutawaanya n'ebirala then n'amutwala abana abasomera amajini biki okuya akati naye nange neŋŋendayo okumulaba ndabe obulwadde bumuluma ntode kusaba nabe nali mumanyi kati nagenda okutuuka nga ono asoma rupiya ono mulwadde awone ate nga akutte ku bbeere lya mukyala alamunashira kunzibanna oba ejjini libaawo ng'ali mu ddinga dibeera ku mutwe kibeera mu bbeere waliwo obufo bw'amajini sheekh era baseeka abo abalinamu obukugu akamanya akafo kati ndooza yalaba awo nga we liri n'alinyiga nja
bukyawa kubanga bw'ogamba avudde ejjini libeera mu ffe. Ngezaako kumuwolereza kubanga tomanya yandiba nga nniya ye nga nniya teyali mbi. Tosobola gwenyini ogamba tosobola kuyita mu haramu okukola halaali. Wallahi. Eyo kaida ya usul. Tetuyita mu haramu ate kutuuka ku halaali. Akati tosobola kukwata ku mukyala ku bbeera ate oba ku bbeera oba mu ngalo wadde kiki kugamba ate n'ogamba nno nti okusinziira ate okusomeddwa mu bakkirize ate first of all okola ebitaliiyo. Hajji tawa fatwa talamula. Waliwo ekigambo kino kiwandiike kampandiike ma aqarrahu ulamau lbalad la tatasarrau fi mukhalafatihi. Ekyo kigundi Uthaymin yakyogera. Ma aqarrahu ulamau lbalad la tatasarrau fi mukhalafatihi. Bwe babeera ng'abantu b'ekitundu ate nga mulimu abamanyi tigona mu Uganda nze natandika okusoma ng'olwadde wano mu Uganda tulina abalina PhD nga Dr. Kisuule tugenda wabweru okusoma nga olidde dokita. Ekitegeeza wabaawo ebintu ebiba bitambula mu nsi nga ne badokita nabo we bali ne bamasheekhe nga we bali baseeka kakooza baseeka bakamulege abaani bonna we bali bamaseeka. Akati wabaawo ebintu ebimu nga babiraba beni ne bitambula ne babireka. Kati ebintu ebyo bwe babeera nga bwe batyo babirese nga bitambula bwe bityo kugamba gwe tovaayo mangu kugamba mbuno nti nze engeri gye ngenze e Makka kino saakirabye ekyo kiharamu kati kankuwa ekyokulabirako. Wano mu Uganda kumpi abantu bonna bakyegattako ebiwaji byonna bw'ogende bano super supreme mufti neno negundi mufti negundi waggulu ku kasozi ogatteko na bano jamaiyatu salafiya bonna begatta ku kintu kimu nti omuntu asobola okuwa zakatul fitiri mu mmere era asobola okuwa zakatul fitiri mu ssente. Era engeri gye bakikolamu bafulumye olukalala olw'okuwa zakatul fitiri. Era bateekawo ebintu bibiri. Zakatul fitiri omuceere kiro 2.5 ate agenda okuwa ssente nga yalidde muceere awa ssente bweziti. In fact ekyo kikolebwa jamaiya zonna wonna okuva e Mashariki e Uganda ne Magharibi. Ekitegeeza wano e Uganda abantu kye basoosowaza buli muntu awe zakatul fitiri nga bw'ategedde mu ssente oba z'alina oba mu mmere. Akati osanga Haji n'asituka n'agamba nti nze nabadde Makka gye nasaalidde Idi naye saalio zakatul fitiri gye wawa muki mu ssente. Abawa zakatul fitiri mu ssente mugende munoonye nabbi omulala yali ayogedde Haji akati Haji ati fatwa baseeka batakudde omutwe ab'amaanyi bonnawe Kisuule waali bagundi baseeka kakooza weebali balunanoba weebali baani bonna weebali bonna bakimanyi naye kati gwe Sheikh Abubakar Musoke kati gwe Haji amangu ago okuwa fatwa mu mbeera bwetyo. Imamu Malik yagamba al-ajalatu fil fatwa al-ajalatu fil fatwa naw'u min al-jahl. Al-ajalatu fil fatwa naw'u min al-jahl. Muzimu ku kategorizizo obutamanya y'omuntu okwanguwa okuwa fatwa okwanguwa okulamula nakyo kiwedde kugambye nze yayogera n'akava Makka siinaako ekyo saakirabye. Oyinza otya okugamba nti nno tewakirabye Saudi naye nga just ova mu woteeri na ku muharamu nova mu haramu mu woteeri nova mu woteeri ku Kaaba nova ku Kaaba mu woteeri tewali irimu awo gye bafuna yanjawulo kuba omusajja sikyamusomesa yasala nera akasente sikyakalye Sheikh
omusajja buli lwe nagendagayo nga nsiibula kati sikyamusomesa naye asaaza jjuma nsinga n'okusaaza jjuma. Ogundi yali bamuyita Uthman ibn Asim al-Asadi wandiika. Uthman ibn Asim al-Asadi. Ebyo ekigambo kikulu. Inna ahadahum la yufti fil mas'ala. Ensi gye tulimu kati abantu asobola okuwa fatwa ku kintu kyonna. Allati law wuridat ala Umar. Senga aga mas'ala yennyini ono agigazzeemu nga bagawadde Umar ibn Khattab. La jamaa laha ahlu Badiri. Ate Umar kyakola bonna abalwana ku lutalo lw'e Badiri bonna abantu 333 bonna nabakuŋŋaanya nabagamba nti waliwo omusajja mbuuzizza kino naye mbadde nze sikirinaako yirimu mwemugamba muti ab'e Badiri. La ilaha illallah. Nga Umaru yabuuza. Ye Umaru senga Umaru ali ku mulembe guno omuntu n'amubuuza question yonna akuŋŋaanya abantu bonna okuva e Mashariki ne Magharibi ne bagamba ekigambo ekyo kiri kitya. Naye wano abantu Kabere Haji fakti bamaseeka oli n'abeera nga ali bwati mu mulomu ye n'agamba abaagenze ekibuli ne balya mu dduwa TikTok live ate edduwa eyo gundi yagikulira bundi Rashid abagenze mu dduwa ya Muzaata ekibuli ne mulyayo ekifi kimu ekyennyama agenze n'alya embizi kilo 30 asinga kasaasanye katambule ne katambula. Omusajja kati bahaji bakopa bano amaseeka oba bayinamu embeera y'okwagala tukyayisa ekintu n'alyoka atulaga afuna ekibi bw'aba ng'agenderedde ekyo otulaga nti kyokoze kibi nnyo kisingako ku kino ekintu ekyo wegamba alamatini alhayaati nabuno okujja nkyewuunya lwaki ogamba lwaki oyagala kubeera nga buli kimu gw'okyogerako lwaki okubeera gamba bakugambye kibulabanga oluusi abantu bahaje bawa okwogera ku muzindaalo omukolo si gugwe naye nga munna mugaa nti twagenda haji ono e Makka naye kale abina kyayogerayo nayogera eddakiika 4 haji ayabadde eddakiika 4 ku mukolo gwa munno ono bamukoledde hijja oba akoze hijja then taata we amuyise tukole shukuru mu maka gange bakitegeeza waliwo sipiiki ya maama waliwo sipiiki ya taata waliwo sipiiki ya haji ono waliwo ne sipiiki ya mikwano gye akati gwe bakuwadde okwogera ddakiika 4 biki byeyogera ekivaamu gundi gyamukuwa edduwa navudde Makka Mungu akutaase okyali mu ddakiika zo era nzize bwe mbanjogedde wano Mungu ayanukula nakava ku kaba ya Mungu nze tebanzanyirako era tonyiiza nalabye ka clip omuntu nga ali ku kaba oba babadde muumura naye agamba ayekute bwati ndi ku kaba hamu Mungu amusaasire nnyo angu Mungu amugire bwati Sheikh tokubye nnyo bahaji bakopa bamaseeka kituufu engeri gye bakolamu ebintu nze kino kyenjogedde ku mukolo haji Rashid yabaddeko akati how comes nti omukyalo okwata bwoti omusajja mumusabira dduwa akati ani yakikugambye ekyo kyokka kiba kissa ebintu ebyo nedduwa temungu asobola kugikkiriza biki byokola waki okwata ku musajja wa munno Sheikh nyinaye ate first of all ne gwosomera yenyina tatakkiriza na musiraamu si musiraamu mu ddakiika 3 zembuzaayo tugenda kusema omanyi ebigambo ebyo biwooma ya rabbi waliwo haji yagaba amamoloka vidiyo yatambula wagiraba n'agabira omukyala emmotoka nambeemu namba 2 namugaa nambeemu jangu weebaza ono ekyo kye yakola nga gwe abadde atulaga enkola y'abahaji oyinza kisembyayo kigambo kimu ddakiika 2 oba wakalaba naye sirabawo bwe bukyamu oli haji awadde bakyala b'emmotoka so what ate gamba ate kyendabawo ekibi ate oli seeka kujja kuvuma ono haji kakati haji lwaki akikoze kyekiri kyewagambye onaawo omugole nga akanyuga ssente lwaki tamukubye mu kibatu mu ngalo mukazi we ate kati ekyo kiyakola mulimu engeri ate ey'okuyigiriza abalala bakodo gamba nze nyina bakazi bange be bano
ono muwadde emmotoka n'ono muwadde emmotoka, so what? Tekireetawo fitina yonna, kikolwa tekirina buzibu. Alina abakazi babiri, buli mukazi amuwadde emmotoka tezifaanagana, so what? Akati problemu genda bateziseeka. Ono azze n'agamba ekyo ekikolwa sikiro. Lwaki owa gundi? So what? Oli mukyala wange. Mukyala wange muwadde. Sente zange. Sente zange. Kati ffe bamasaka tutuyingira bingi bitukwatako. So what? Nze mukyala wange muwadde emmotoka nono muwadde emmotoka. Ngambye mukyala wange mugwa mu kifuba. At the end yamugwa mu kifuba. So what? Biki ebinyingira mu ebyo? Tewali mu ngeri yonna nti bantu banagamba yeeraze ate ekitiibwa kino kyogambye kibaali. Aliko gundi ali ku bakazi be. Senga abadde wadde mukagundi mulala. Kukola ekikyamu naye ye kati ali ku halaali. Ali ku halaali we. Agandi ekyo kikuwadde mu halaali. Bahaji bakopeye abasigadde. Mungeri ki? Nabo abayina agabe nga bwe yagaba. Bangi bagaba olusiga tebakoze ekyakoze. Omanyi olusi bwa mulimu omuntu agaba okugaba kuno okusaddaaka kwa mirundi ng'ebiri. Osobola okuwaayo mu ngeri alana mu lwatu. Ate then n'owaayo mu kyama. Naye kuli okuwaayo okw'omukyama ate kusinga obulungi. Naye nakuno ate olwatu ate kuyigiriza abalala bano abakodo nabo okuwaayo. Omukodo bw'alanga kibulanga wano namwe balaga nti waliwo omusajja bw'ati atuwadde kino nekifoosinga bano abalala nekibapushinga ate nabo okusaddaaka si kibi. Egamba ebyo byonna tudda ku fatuwa zino eziyitirira. Kati olabye Hajji akoze ekintu n'ojja okwata akazindaalo mu attacking. Omulamule. Oba yagadde okumugamba lwaki tomugambako bbali. Kubanga naffe ebyo bye tuwogera tubyogera ng'amannya togakwese. Naye nga kyetwagala just kulongoosa. Singagamba nti Hajji gundi ne gundi ne gundi. Tuba tubyulu. Kati for example oli eyabba mukazi wa munne. Yabba mukazi wa munne. Deni n'amutwala. Bano abawerekerako ono obbi wange. Abamuwerekerako ne bakitegeera. Naye nga no maama w'ono omugole maama w'omugole omusajja. Maama w'omugole omusajja. Naye ng'ali mu dduwa. Mukazi ali mu dduwa bw'ati ng'ali mu sijita ng'ali mu dduwa zokka. Bano ne bagamba nti Hajji kyakoze nti ye n'agamba nti mugende munoonye omuwala yenna byonna ebyetaagisa ku mbaga byaffe. Bano Bahajji abalungi abalala ne beekolamu omulimu ne bamuwasiza omukyala nga mulungi ng'asinga n'oli. Allahu Akbar. Then oluvannyuma oli Hajji yabba muka munne ate nga mukozi we. Eyabba muka munne ate nga mukozi we yazimba okugulu bwe kuti. Bagenze mu malwaliro okuganya okuwona. Kati byebyo. Akate nze seka sisobola kujja kusoma dduwa. Nga manyi obuzibu kwe bwava. In fact ne basoma edduwa akati omuntu kyava amugamba Hajji naye tusomye edduwa kiki? N'agamba nakola ABCD. Nono yali asoma edduwa n'agamba nti nkomyawo. Kuba lino bulyaza amanya obudde budduse Sheikh ebigambo biwoomo. Naye tusaba Allah nannyini buyiza Sheikh ajja kuba atuddira saawa yino. Sheikh akagamba akasembayo mu katikiti kamu. Tekirina bwe tulumba ne just kulongoosa. Ne akaba kaseeredde mu bigambo byaffe si kukuba nkokola. Ate na si kutyoboola Bahajji. Kubanga Bahajji abalungi bangi. Insha Allah ekyo tujja okuzaahulala. Oli bompisi. Insha Allah siiza otakuyita. Kakati tusobose ne ku Bahajji ababi. Kati waliwo Bahajji abalungi tomoni mpeze 10. Inshallah. Ng'ebintu bye bakola nga bya busukulumu awamu n'ekyo nga Hajji. Bahajji abalungi bangi tusaba Allah akkirize hijja zaabwe. Ne Bahajji beetaaga okutereeza mutereeze. Ekigambo kyogedde ekikulu nnyo gwoba okikkaatiriza Hajji tewafatuwa. Hajji talamula. Inshallah tubadde ne Sheikh Yahya Sultan Seganga. Ebigambo byera bya kirangire elijja Sultan era abamanyi Oluwarabu manyi kye litegeeza. Tusaba Allah nannyini buyinza nja mubaddiza katusabe bulamu bwokka. Tusaba Allah atusinkanye programu eno ekutuusibwa ku bannaffe abacapa Geno Enterprises ebadde ekwatagana ku Enneeyisa ya Hajji oluvannyuma lwa Hijja. Allah atusinkanye
ate era bw'aba tatusinkanyiza atukuume nga tweyagala bulijjo tetwerabira kubeera nga twejjukira mu mitima ne mu dduwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ours spready, taste it and love it. Prestige margarine. Eno ye Salam TV.